Ekitongole ekya gavumenti ya Uganda ekikettera munda mu ggwanga ekya Internal Security Organization ISO kisabye ensimbi obuwumbi 1,000 okuwandiisa bambega okwongera ku baliwo kiyambeko gavumenti okulwanyisa obumenyi bw'amateeka obw'emitendera egy'enjawulo obweyongedde mu ggwanga. Obumenyi bw'amateeka obunokoddwayo ekitongole kino kuliko obutujju, obubbi, obuli bw'enguzi mu bitongole bya gavumenti, obunyazi bw'ente n'ebisolo ebirala wamu n'obufere obukolebwa okuyita ku mitimbagano n'obumenyi bw'amateeka obulala. Bino biri mu mbalirira y'ekitongole ekya ISO ekyali mu bubage ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025 era ng'ekitongole kino ku nsimbi obuwumbi 1,000 bwe kyasaba mu nteekateeka ey'okuwandiisa bambega abalala kyaweereddwako obuwumbi 97 bwokka. Mu alipoota yakoleddwa ekitongole ekya ISO kigamba nti okusobola okulwanyisa obumenyi bw'amateeka kyetaaga okuwandiisa bambega abawerako mu Kampala n'ebitundu ebiriraanye ekibuga Kampala, mu bibuga by'eggwanga ebirala ne mu munisipaali n'obubuga obutonotono n'ebitundu ebirala okuwaaba ebyokwerinda amawulire agakwata ku bumenyi bw'amateeka mu ggwanga lino kiyambe ne gavumenti okwanganga abazzi b'emisango abeeyongera. Mu nteebereza y'embalirira y'eggwanga ey'omwaka ogujja 2024-2025 Paalamenti gye yayisizza ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti eno, akakiiko ka Paalamenti akalondola ensonga z'obwa Pulezidenti akeekenneenya embalirira y'ekitongole ekya ISO kaalagidde gavumenti eyongere ekitongole kino obuwumbi obulala 41 okwongera ku buwumbi 97 obwakiweebwa okweza omuwendo gwa buwumbi 1,000 okuwandiisa bambega okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu ggwanga lino n'abazzi b'emisango abeeyongera. Kaweefube wa CBS okwogerako n'akulira ekitongole ekikese ekya ISO Brigadier Charles Oluka n'omumyuka we Kano Emi Katabazi ku nsonga eno akyagudde butaka. Ng'abakulira amasomero mu ggwanga batandika okusunsula abayizi abagenda mu siniya esooka olwaleero. Bannabyanjigiriza bawabudde Minisitule y'Ebyenjigiriza okwongera okunyweza obukwakulizo obweteekawo mu kutumbula ebyenjigiriza okukendeeza ku bannyini masomero okwagala okukola ensimbi zokka. Kino kivudde ku masomero agamu aga secondary agatandikedde okuwandiika abayizi aba siniya esooka so nga okusunsula abanaagenda mu masomero ago tekunnatandika nga bwe kyalambikibwa Minisitule y'Ebyenjigiriza. Olwaleero Minisitule y'Ebyenjigiriza lwe yalangirira nti leero okusunsulamu abayizi abanaagenda mu siniya esooka era lwe kulina okutandika mu kibangiriza ekya bannamakolero e Lugogo, wabula kitegerekese nti amasomero agasinga obungi gamaze dda okuwandiika abayizi abanaagenda mu masomero ago. Dr. John Kirizesto Muyingo, Minisita Omubeezi avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebya waggulu, agambye nti amasomero gano kigakakatako okugoberera amateeka n'ebiragiro ebigaweebwa Minisitule galeme kutunuuliranga kyakukola nsimbi kyokka. Abasomesa, abazadde, tusale amagezi okulaba nti abaana baffe situmalanga bayisa mu system just okukulula bukuluzi abamu kye mwayitanga automatic promotion. Nti omwana gwe tutwala ku mu mwaka oguddako ateekeddwa okuba nga afunye obukugu bwe yeetaaga, minimum bwe yeetaaga. Ng'ennaku z'omwezi 1 February abaana omwaka guno selection exercise ejja kuba etandika wali ewaffe, ate ennaku z'omwezi 19 ogwokubiri taamu ya senior 1 lwejja okutandika. Dr. James Teyune munnabyanjigiriza era yeebuuzibwako ku nsonga z'ebyenjigiriza mwennyamivu ku nteekateeka ya Minisitule y'Ebyenjigiriza ey'okusunsulamu nti ng'agamba nti tekyalina makulu. Baba bagenze kukuba mu taamu olwedde bo baba beetaaga baba bamanyi ne kati baba bano bagenze bakakase ekyo kye bamanyi ebifaananyi bikubwe pabuliiki gundi ebeekakasizza nti baatuula ne bakola ekyo ago ge makulu agamu geba erina naye gye bujja egenda kubeera naye amakulu nnyo ng'olwaleero bweri ne leero teringa mu myaka egyaffe bwe kyali nti abantu ebifo baagala nnyo bitunda butunzi era eri agenda n'afunayo batono ate n'ayingizaawo wano bangi. Philbert Bates Baguma Ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba abasomesa mu ggwanga ekya UNATU agambye nti enteekateeka ey'okusunsula abayizi naye esaanyeddemu yeetegerezebwe. Results bwe zifuluma ne results nga tezinafuluma abamu batandika kunoonya ebifo. Kati waliwo amasomero bwe gagenda mu selection ne gayita abaana naye abaana b'oyise baafunya dda ebifo mu masomero amalala. N'olwekyo tulina okulaba nti Minisitule y'Ebyenjigiriza eteekawo enkola ne enforcinga ebiragiro byerina okulaba nti
bisigala nga birina amakulu kubanga bw'ogenda n'okola selection n'oteeka abaana ku lukalala naye ng'otuuse ku ssomero half teriiwo terabika kubanga baafuna ebifo mu masomero amalala kikumenya nga mukulu w'essomero. Philbert Betsi Baguma era alowooza nti gavumenti yandizzeemu okwetegereza ensonga eziviirako omuwendo gw'abayizi okugwa kubanga abayizi abasinga abaagwa ebibuuzo bino abatagenda kweyongerayo mu secondary ba mu masomero ga gavumenti. Performance y'abayizi si eyo ennungi nnyo gye twandyetaaze naye mulimu ebintu bingi ebyaffectinga performance. Abazadde n'ababalabirira abaana abasomesa ne gavumenti kennyini. Kati gavumenti bw'eba tetuukiriza byerina kutuukiriza omusomesa n'obwakola ki tayinza okukola miracles. Abazadde bwe baba tebakoze mulimo gwe balina okukola teri kinene abasomesa kye bagenda kukola. Kati omusomesa bw'obanga tomufuddeko ate nga ye ali mu driving seat era osigala ng'olina ebituli mu byenjigiriza. Abayizi 888 n'okusoba be batagenda kweyongerayo mu secondary bagwa kyabugazi mu bibuuzo by'ekibiina eky'omusanvu eby'omwaka oguwedde ate nga abayizi 66,000 bo boolekedde okweyongerayo n'emisomo gyabwe oba okugenda mu matendekero ag'ebyemikono. Gavumenti etaddewo akakiiko k'abaminisita okutunuulira okwemulugunya okw'abasuubuzi ab'ekibiina ekyakasiita abemulugunya ku basuubuzi ne bannamakolero okuva e China abajja mu Uganda nga bazze kukola mirimu egy'obusizi bw'ensimbi kyokka ne badda mu kutembeeya ebintu ebyandisuubuddwa abasuubuzi bannansi. Akakiiko akateekeddwawo katuulako minisita avunaanyizibwa ku by'obusuubuzi Harriet Ntabazi wamu ne minisita w'abasigansimbi Evelyn Anite, minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda mu ggwanga ne minisita avunaanyizibwa ku by'amakolero n'abalala. Bino ebijjidde ng'abasuubuzi abegattira mu kibiina ekyakasiita baakamala okwewera nti boolekedde okwanvuya ku maloboozi sinakindi okwekalakaasa olw'abasigansimbi abava e China ate okutandika okutembeeya ebyamaguzi bye bandibadde basuubuzi abasuubuzi ba wano ne batuuka n'okulemesa abasuubuzi ba wano okukola emirimu gyabwe. Abakasiita gye buvuddeko basinkana ekibiina ekitaba abasigansimbi okuva e China mu kibangirizi kya bannamakolero e Namunkekeera mu disitulikiti y'e Nakaseke okuteesa ku nsonga zino nga balambikibwa General Caleb Akandwanaho Salim Saleh naye ne batatuuka kukukkaanya. Abakasiita beemulugunya nti abasigansimbi okuva e China baweebwa olukusa ekitongole ekivunaanyizibwa ku bantu abayingira n'okufuluma eggwanga ekya immigration naye layisensi ezo ne zityoboolwa era abamu ne batandika n'okutembeeya ebyamaguzi ebyandibadde bitembeeyezebwa bannayuganda. Minisita w'ebyobusuubuzi Harriet Ntabazi agambye nti bagenda kutuula n'abavunaanyizibwa ku nsonga eno bakome ku Bachina aboogerwako nti beenyigidde mu butembeeyi ne bannafuya n'ebyenfuna by'eggwanga. Mulimu gwange mu ministry olaba nti bantu bano bajjanga ba investors ne bateekawo ki factories okuvaawo ne bagenda mu butale ne batandika okuhookinga. That's not my duty. You cannot be a manufacturer, you are a distributor, you are a wholesaler, retailer, ate n'otuuka ne ku hawking. Kati ye muna Uganda akole ki? That cannot be my ministry. But we agreed with the Kampala capital city to have a meeting with Minister of Investment, the Minister for Industry Bahati, myself, and then the Ministry for Kampala. Wabula n'agambye nti abakulembeze b'abasuubuzi mu Kampala okuteekateeka okwekalakaasa mu kibuga tekiyinza kuyamba byabusuubuzi bya ggwanga kukula n'abasaba bakwate ekkubo eggolokofu. Minisita Ntabazi agambye nti baakitegeddeko nga waliwo n'Abachina abatuuseeko mu byalo ate abalala baafuuka batuuze mu Uganda nga bagenda era nakyo bagenda kukinoonyerezaako. Minisita Ntabazi wabula obuzibu buno abutadde ku kitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiika abantu abayingira mu ggwanga wamu n'ekya KCCA nti byalemererwa okulondoola abasuubuzi bano abava e China ne mu mawanga ag'ebweru amalala. Abakasiita batereere babeere bagumu. Kati bo ensonga zaabwe ku luguudo okwekalakasa tekibayamba. Bajje mu ofiisi tunyonyole ensonga. In fact, we are even going to call them Mr. Musoke, ne ba Kampala, ne Akedas and traders abo, Utea,
Utah and all those new generation ezogundi zonna associations zijja kubeera represented in that meeting. I'm going to communicate. They have some of them, by the way, I'm told some of them are citizens have become Ugandans. Era ne immigration eyo kirungi ogyogeddeko. We are going to incorporate the Ministry for Internal Affairs. Wabula Minister avunanyizibwa ku nsonga ez'omunda mu ggwanga Major General Severino Kayindo Tafiire agambye nti ekitongole ekya immigration si kye kivuddeko obuzibu era Ministry y'ebyobusuubuzi ebawaayiriza. Kati wakoza tumuwadde work permit watasubula musolo gumusanga gwaffe tumala kumuwa permit tetumugoberera ejja nga wamukomezaawo ne batugamba nti oyo gwe mwawa permit ya industry atandise kusuubula netukola ki immigration tegoberera abantu tebakola ogusi mulimu gwaffe waliwo Ministry ya commerce ne industry tukuwa permit osaba permit yaki yokukola danka esowaani netukuwa permit yokukola esowaani wogenda n'otandika okusiika ebinyeebwa. Wabula omwogezi w'ekitongole ekya Kasita Isa Sekito agambye nti basuubira nti akakiiko akateekeddwawo kayinza okuvaamu omulamwa singa kanaagoberera okwemulugunya kw'abasuubuzi nga tekeekubidde. Kirungi nti Minisitule y'ebyobusuubuzi obuvunaanyizibwa bwayo okulabika nti etereeza ensuubulagana ate n'amateeka weegali aga investment code yatereezebwamu 2019 erina obuwaayiro obumalira ddala obulungi okutereeza kubanga omuntu yenna ekyamuleeta wano kyalina okukola mu kawaayiro namba 19 ate mu kawaayiro namba 23 gavumenti erina olukusa okusazaamu singa awuguka okuva ku ekyo ekyamusayiningisa ekimwesa license okukola. Updates ku nsonga z'abapoliisi b'eggwanga erya Kenya ogenda Haiti. Kenya kigambibwa nti yo ejja genda maaso n'enteekateeka ez'okulemberamu UN approved security mission mu ggwanga erya Haiti newankubadde kkooti y'eggwanga erya Kenya yasazizaamu ekyokutwala abapoliisi bano wabula President William Ruto avuddeyo n'akakasa n'agamba nti bajja genda maaso n'okusindika abapoliisi mu ggwanga erya Haiti. International Force baagala okulaba nti bagatta amaanyi okendeeza ku bulumbaganyi n'okulwanagana okuli mu ggwanga erya Haiti omuli abantu okuttingana n'ebirala ebyenjawulo era kigambibwa nti abantu abasoba mu 5000 be battibwa omwaka oguwedde gw'2023. United States yavaayo nekkiriza negamba nti ejja tteeka ssente mu bajaasi oba abapoliisi bonna abaagala ogenda mu ggwanga erya Haiti okulaba nti bayambako mu kwendeeza obumenyi bw'amateeka. Mission eno kigambibwa nti Kenyan Court yavaayo n'ekisazaamu negamba nti tekikirizibwa mu mateeka g'eggwanga erya Kenya okusindika abapoliisi ogenda ebweru w'eggwanga newankubadde Kenya emanyikiddwa nti ezeeyambako ku mawanga ag'enjawulo ng'esindika abajaasi baayo awamu n'abapoliisi wabula kigambibwa nti kkooti ekyokusindika abapoliisi bano mu ggwanga erya Haiti yakisazizaamu negamba nti tekikirizibwa. In fact Kenyan Court teyina bisaanyizo bimala okulaba nti Kenya teyina bisaanyizo bimala okulaba nti esindika abapoliisi baayo mu ggwanga erya Haiti. President William Ruto yavuddeyo n'agamba nti Haiti yabasaba obuyambe emyezi egiyise emabega era basuubira nti Kenya ejja kubaddamu bulungi. President William Ruto yagambye nti mission eno ejja kugenda maaso wiiki ejja era abapoliisi bajja kusindikibwa mu ggwanga erya Haiti okulaba nti bakulemberamu amagye aga UN okulaba nti bayamba abantu mu ggwanga erya Haiti okendeza ku bumenyi bw'amateeka. President William Ruto bino yabyogedde ku Italian Africa Summit Rome. William Ruto we bamubuuziza ku nsonga z'abapoliisi abagenda mu ggwanga erya Haiti n'obutabanguko obuli mu ggwanga erya Haiti ne Haiti okuvaayo ne basaba obuyambi obwa security. President William Ruto yagambye nti Haiti yabawandiikira emyezi egiyise emabega ne basaba okubanga babayambako olw'ensonga nti amawanga ag'enjawulo gakyesamba nga gattidde ogenda mu ggwanga lino erya Haiti wabula Kenya yavaayo nekkiriza negamba nti ejja kusindika abapoliisi baayo mu ggwanga erya Haiti.
Haiti yasooka okusaba obuyambi mu gw'e2022 oluvannyuma lw'obutabanguko okubalukawo mu ggwanga lyabwe nga tewali mirembe, wabula kigambibwa nti tewali ggwanga lyonna eryakkiriza okusindika abajaasi baayo mu ggwanga lino erya Haiti olw'ensonga nti tebalina pulezidenti omulonde, administration yonna nfu. Kakati Kenya yo yavaayo nekkiriza nti erina ebyafaayo nti ezzeeyamba abantu ab'enjawulo n'amawanga ag'enjawulo, yavaayo nekkiriza negamba nti ejja kusindika abajaasi mu ggwanga lino erya Haiti abasoba okujja kusindika poliisi mu ggwanga lino erya Haiti abasoba mu 1,000, wabula kigambibwa nti n'amawanga amalala agakkiriza okusindika oluvannyuma ge mawanga okuli Bahamas, Antigua ne Barbuda ne Jamaica. Bano bonna baavaayo ne bakkiriza osindika abajaasi mu ggwanga lino erya Haiti, era United States yavaayo nekkiriza okuwaayo $2 million eri abajaasi abagenda okukola omulimu ogwo mu ggwanga erya Haiti. Stay tuned and don't forget to subscribe.